Kakati wali tubadde tutunudde mu birungo. Tugambye nti ebirungo bino biba bingi. Kino kyolaba BM kitegeeza broken maize. Yoyo gwe tukubye, that's BM gwe tulabye. Then kyolaba MB ye maize bran. Kati enkoko ey'olunaku olumu tukozesaako kimu, either broken maize oba brand. Naye nga broken maize ono ayina kuba wa bukoko buto bwe tuyita pre-starter. Mu kilo 10 ekya brand tuteekamu soya oba mukene tukozesaako kimu ku kyo, kilo 3. Kotoni oba ekinazi tuteekamu kilo 25. Calcium bwe busonko obugumya amagumba tuteekamu kilo 10. Sunflower mu bukoko obuto tetussaamu. Ekyo nina okubanga mulina okuba very clear. Sunflower mu mmere y'obukoko obuto tetumussaamu, talina kyayongerako. Tuteekamu omunnyo kilo 1. Eyo y'entabula y'emmere eri ordinary gye tuyita eya bulijjo. Naye bw'obanga togenda kukozesa bino kye tulina okukola, assuming ogenda kukozesa concentrate, ekiro 10 tuteekamu kilo 3. Kati bwe tuteekamu kilo 3, kotoni tetussaamu nga tukozesa kalungo. Kye tussaamu ekirala bwe busonko, zirina kuba kilo 10 n'omunnyo kilo 1. Nkiddamu, bwe tuba tugenda kukozesa concentrate, please toteekamu kotoni, nedda. Toteekamu sunflower. Bw'okozesa concentrate, bw'ova ku bulandi teekamu akalungo, oteekemu calcium na munnyo. Abamu mugenda ne mwebuzaabuza oba ne mwerimba. Akalungo kano ka concentrate kikukakatamu okuteekamu calcium bwe busonko, kikukakatako okuteekamu omunnyo mu ka concentrate ko. Naye abamu babagamba ate bw'okozesa ka concentrate ate toteekamu shells. Please bane muleme okutomeza bantu. Bwe muba temumanyi bye mutambula mmere ya nkoko, you consult us. Consultation eyange is totally free of charge. Nze siina muntu gwensaba ssente nga alina byanneebuuzaako. Ekyo ne Mukama anjulira. Era wano wonna wasigalanga bwe wali bwe tuba tukozesa concentrate. Now, one day old oba chick and duck eva ku lunaku lumu paka lwe ziweza emyezi 2. Entabula y'emmere ey'olunaku olumu paka ku myezi 2 yeeno kyenjagala tumanye. Then kati gye tuyita growers mash yezo enkoko eziwezezza emyezi 2. Enkoko ez'emyezi 2 broken ziba kilo 6, brand kilo 4, ne tuweza kilo 10. Tuteekamu mukene oba soya kilo 25, ne tuteekamu kotoni oba ebinazi kilo 2, ne tuteekamu obusonko kilo 18. Wano sunflower wajjira
Lwaki? Sunflower ayamba ku kusala masavu, naddala ezo enkoko zetulunda nga zakubiika magi. Naye bw'oba olunda bi broilers toteekamu sunflower, teekamu munnyo, calcium, cotton, soya na bulandi. Ekyo kiggale. Kati gye tuyita layers mash, wano kansimbe wakati. Bwe tugamba nti twagala layers mash, layers mash weeze enkoko ezitandise okubiika. Naye abamu balowooza nti enkoko bweweza emyezi 4 tugiwe layers mash. Don't be stupid. Ekyo nkyogedde. Lwaki? Enkoko eno bw'onoogiwa emmere eya layers nga tezinnatandika kubiika, ebizibu bibiri. 1, ejja kuba forced okubiika amagi nga mato. 2, eyinza okulwawo okubiika. Kati bwe tuba tutabula emmere gye tuyita layers mash, tulina okusooka okulaba nga 5% ku nkoko z'olina zitandise zibiika. That's when you change from growers to layers. Bwe tuba tutabula emmere broken ziba kilo 54, bulandi kilo 46, ne tuweza 10. Soya tuteekamu kilo 18 oba mukene. Any of the two, si byombi. Cotton tuteekamu kilo 16 ku kimu. Calcium tuteekamu 18. Sunflower kilo 2. Omunnyo kilo 1. Eno y'entabula y'emmere. Teriyo w'osobola genda ku channel yonna ne bakuwa formula ya mmere. Bw'atakulimba akulemesa. Ayinza okugamba nti mu kilo 10 teekamu kilo 4. Ogenda okukibalamu mukene wa 15 times 3 times kilo 4 oli mu mitwalo 2. Naye ng'ate si byangu. Kati tulina emmere abamu gye mutamanyi gye bayita breeders mash. Breeders mash yeezo enkoko zetuwa emmere eyo nga kubiika magi kwaluzaamu bukoko obwadde 1. Simanyi oba tukwatagana. Breeders mash yeeyo emmere gye tutabula nga tuwa parenti ebiika amagi ne twaluzaamu obukoko. Entabula wano eyawukana. Lwaki? Wano mu busonko wano tubusala ne tuteekamu kilo 10 oba 7. Sunflower asigalayo n'omunnyo gusigala nga bwe guli. Nsaba bannannyini living agriculture nkakasanga ku bino bye tusomesezza teriyo asigadde. Kati tuvudde mu birungo bino bye tumanyi. Kati saawa eno ngenda kubawa kibalo ekya concentrate. So saagala ate oddaawo ogambe nti ate Isa leero yatukoze eki, leero ate ekyakalungo teyakikonyeeko. Ngenda kikoonako kubanga kyetunoonya ye muntu okusobola okubanga afunamu mu ekyo kyataddemu. Concentrate mu growers bino ebirungo bijjira mu kilo 5 by the way oba 25. Kati kilo 5 eza concentrate zitabula kilo 2 ey'olunaku olumu. Here
zirina kubeera 50 kilograms. Wano wonna wasigala wali plain. Growers mash bwe tuba tukozesa concentrate kiro 5 etabula 2.5 still 50. Then layers wasigala weewamu 250. Kati ate bwe tudda ku zino ze tuyita eza breeders ate tuddayo waggulu mu kiro 5 tutabula mu kiro 2. Olw'ensonga nti kyetunoonyaamu ki zisobole okubiika amagi nga gatambulira wamu. Wantuteekamu kiro 7 zokka ez'akalungo, twongeramu kye bayita lysine. Wano ku kalungo tetuteekamu, growers tetussaamu, layers tuteekamu 1/4 kilo ne wano 1/4 kilo. Kati wano awali sunflower ebisigadde tetussaamu. Kati awo gwalaba living agriculture wembagambira nti omulunzi yenna ng'oli mulunzi beera omuntu asobola okwetabulira emmere yo. Lwaki? Buli lw'olimanyi okwetabulira emmere, 1 ogenda kukendeeza ku costs ez'eyo emmere entabulire ddala. 2 ogenda kubanga weetabulira emmere nga mutindo kyetuyita quality. 3 ojja kuba osobola okumanya enkoko zo zirya bungi ki era olina kutabula buli ddi. That's why you are here. So ekikwatagana mu ntabula emmere nakyo bwe kityo bwe kitambudde. Kati gwali mu nkoko ze tuyita eza loko, ze tuyita eza broiler, ze tuyita eza layers, ze tuyita eza saso ne rainbow, kino kikyo. Enkoko bw'eba ya myezi 3 nga tugenda kukozesa busa, omulundi ogusooka tuteekamu concentrate ekiro 25. Omulundi ogwokubiri concentrate tuteekamu ekiro 15 ne tugattamu ekiro 10 ez'obusa. Omulundi ogwokusatu tuteekamu concentrate ekiro 15 ekiro 10 ne tugattamu ekiro 15 ez'obusa. Kati omulundi ogusembayo tetuteekamu concentrate, tukozesa busa ekiro 25. Tomala gava eri buvi eno ku concentrate n'ogiteekamu butereevu ku busa, tugenda tukyusa gradually mpola 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 paka we tunaatuuka ku ekyo kye twetaaga. Kuba bw'ona obijja mu concentrate n'obuvuga paka mu busa wano direct, zijja kusala n'ebyokubiika biziveeko. Naye bw'onaaba otandise okukozesa kino nga bino obivaako, ojja kuba ogaggawadde. Bwe naabagamba nti mumpeereze ku kasente nnyo ku mazzi, kitegeeza mujja kuba mumpeereza, kubanga kyenoonyaamu ekintu kiri kimu. Nnyumirwa abantu abalina kye bakola. Omubala gwange gugamba
operation baako kyokola okusobola okulwanyisa obwavu. 2 baako kyokola ekirala okwongeza ku nnyingi zaayo. Teriyo mukozi wa mwezi asobola kugaggawala nga talinaayo side project kujjako nga mubbi. Ekyo tekiriiyo. Singa n'abagagga abasinga abo be mulaba bakeera mu biduuka byabwe, naye ng'ewaka alinayo enkoko, alinayo ente, alinayo embizzi, alinayo ensuku. Gwandaba kati essaawa eno. What do you have? Mwe baganda bange, abaana bange, mikwano gyange abali ku kyeyo, I appreciate for your hardshipness okubanga mukola, but still eno mubeeko kye mutegekayooko. Ogende okuva ku kyeyo okudda nga olina entandikwa. Mulimu abaana abamu be bakomezaawo, which is sad. Naye ate singa baali nga olinamu kye waleka ng'otegeseeyo eri embeera ne bw'eba egaanye, you can come back and start from where you started. So kino eno y'entabula y'emmere gye tukozesa nga organic feeds. Busa bwa nte. Obusa buno obw'ente ky'olina okukola, funa obutaliimu bisaaniiko. Bw'oba osobola okugenda mu lufulo obwo bwe bayuzizza mu lubuto mu ndoobo bwe bamaze okusa, bwanike bukale. Bw'omala okubwanika bukoonekoone. Mwabamu musobola okukozesa saani dryer. Abalina saani dryer awo muba muyiseewo. Nina muto wange akola ku bukedde eyo bamuyita yawe kabanda ne sista waffe bamuyita Juli. Naye bo okuliisa enkoko n'embizzi bye tugamba okukozesa saani dryer totawaana. Naye bw'oba tosobola kufuna saani dryer nga omwanise n'akala, musiike ku lubaati agwemu olusululi. If not that, musobola okugenda awali amalwa, ezo enkyenge ezo ez'amalwa zaanike zikale. Tabula mu maize brand ojja kuba okoze 10 ku 10. Ogula brand n'ogula obusonko na munnyo naye ng'enkyenga za bwereere. That means ntujja kuba tukekkereza. Bujja kukyenkya kambagambe mmwe abandaba, nina kyenjagala okukola, naye buli alaba living agriculture bwe naakuba akalango nti njagala kunsondera ssente, njagala kino, nkakasa Mukama ajja bbawa obusobozi obugamba tikituufu tukakolere kino. Kubanze mbagamba nti gino emirimu gye tukola ne Brian tugikola ku lwa Katonda. Gwe bw'ofunamu ne nkugamba nti mpeerezaayo omutwalo, mbuusabuusa nga tosobola kumpeereza. So bino byonna tubikola olw'okuba nti omuntu atulaba tumussaamu ekitiibwa, tusobole okuba nga bye tukola ffenna bitugasa. Mbagambamu ekintu kimu, tuyige okulunda nga twetabulira emmere, tuyige okulunda nga tuyiga okwejjanjabira. Bw'onooba omanyi okwetabulira emmere ogenda kuba nga okendeezezzaako ku costs. Bw'oba olunda enkoko zo oba ebisolo ng'osobola okwekolera eddagala, ojja kuba okendeezezza ku costs eziba zikuyingiramu. Uganda yaffe tugyetaaga, n'abalimu tubaagala. Gwe bw'oba ng'oli mukulembeze, nziramu ne mbagamba, bw'oba oli mukulembeze yenna, I don't mind about your party affiliation oba affiliation. Kunga abantu, funa ekifo, tuyite tujje tubasomesse abantu kye bagenda okubabalako. Tubagamba nti bw'oba osobola okukunga abantu n'ofuna ekifo, tuyite tujje tusomesse. Ffe tusaba ekintu kimu, transport atutambuza nze ne Mutebi ne ttiimu yange,
tujje tubasomeseze eyo ewammwe gye muli. Tekiriimu bya bufuzi gwoba oli wa nuupu situfuddeyo oba oli w'enaaremu, we don't mind. Oba oli mulokole ng'olina ekkanisa y'olina b'osumba, tuyite tujje. Bwe tunaasomesa abantu ne bamanya ngeri ki gye balundamu enkoko, ne bamanya ngeri ki gye batabulamu emmere y'enkoko, ne bamanya ngeri ki gye bajjanjabamu, bwe tunaabasaba ssente nkakasa bajja kuvaayo. Mukama atugamba naawanga omukisa omulimu oba emirimu gye mukola n'emikono gyammwe. Saba Mukama Katonda abankuumire mu bino byonna bye tutambula nabyo, abituweemu omukisa, naawe ali eyo atulaba akugabirire osobole okuba nga byokola bitambula, akuwe n'obulamu, akuwe n'essanyu mu ebyo byokola, atuwe obusobozi ffonna tubeere bulungi. Mukama Katonda abankuumire.